who's been ruling our country for 37 years. He gave up the life of a pop star. Emyaka 3 n'ekitundu emabega, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ku platform emu munda mu mawanga aga Bulaaya, bwe yali nga agenze okubeera nga oba oliawo atongoza kye twayita documentary eyali emaze okubeera nga efuluma eyava mu kittabantu ekyaliwo mu kunoonya akalulu k'omwaka 2021 mu ggwanga erya Uganda. Kati wuliriza nze Eke Master Kawandula bigambo emabega w'omuzindaalo. Olunaku olwaliro nga twakafuna speaker omutupya amanyikiddwa nga Minister Jacob Oboth ebyama bifulumye ebirala by'obadde tomanyi ku musajja ono. Era nga bwino afulumye akakasizza lwaki omusajja ono mu bwangu obw'enembiro yamaze okufulibwa speaker, bw'ati abadde speaker n'asuulibwa mu kasero. Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu ono waliwo enteekateeka ezimaze okubeera nga zikolebwa, era nga zino ziraga nti ono agenda kusinkana omukulembeze w'eggwanga erya Amerika, wabula tekimanyikiddwa lunaku ki, ng'ennaku z'omwezi mmeka, naye ng'enteekateeka yonna weeri ono nga tanaba kudda munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula ensinkano egenda kubeera ku ki, era lwaki onasinkana omukulembeze w'eggwanga erya Amerika, byonna bikyali byakyama nga bw'olaba bwazze nga asinkana abantu ab'enjawulo bwe yavaayo mu bigambo bye n'ategeeza ensi nti nzize nsinkana ba senators ab'enjawulo munda mu ggwanga erya Amerika, wabula ng'ekisinga okubeera nga kinkoza kino bano bennyini bye bavaako obuyambi obujja munda mu ggwanga erya Uganda obuweebwa General Kaguta Museveni. Olwo ono n'akozesa obuyambi buno obw'emmundu, obw'essente, n'abeera nga atulugunya bannansi n'okubeera nga atukoza akajiri. Kakati nno nyina okubeera nga bano mbasinkana kinnoomu ku nnoomu okulaba nga bino byonna ebigenda mu maaso n'enteekateeka nzirinnyamu eggere. Kati njagala ompulize bulungi mukwano gwange ampuliriza. Rebecca alitwala kadaaga ebyama byongedde okufuluma ebyakwata katambi kali akali mu State House akalaga nti ono yali ayagala General Museveni ne mukyala we ne General Sale ne Anita Anet Amongo bafundikire nga battiddwa. Wabula mu mbeera yemu ampuliriza ogenda kulya mawulya malla mangi mu nsonga ze zimu ezeekuusa ku ggwanga erya Uganda. Kuno kuliko ne Honorable Thomas Tayebwa okuddizibwa obumyuka bwa Deputy Speaker we Parliament y'eggwanga erya Uganda. Kiki ekyaviddeko bino byonna? Hajati Nakalembe nga mukyala musomi wadde tutambula naye emirundi egisinga mbeera mbagamba nti ono ye yekka asobola okutereza ekizibu nakinogera eddagala munda mu ggwanga lya Uganda kasoba nga omaze okubeera nga omwekwatako. Kakati nkusaba video soko jimpere ekigalo mukwano gwange mpye nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwafu gwa EKTV Media Uganda, omukutu ogw'omuntu owansi omukutu ogw'omuntu anyigirizibwa. Kakati nno bino byonna wadde weebiri era nga bigenda mu maaso. Honorable Nkerettanyi olunaku olw'eggulo bwe yavuddeyo n'atendereza General Museveni okumala emyaka 4 nga yeesaddaaka n'asaddaaka ne famire ye okubeera nga akulembera eggwanga erya Uganda. Kakati ebintu bimaze okubeera nga bivaayo ebituufu. Ono ani yamusindiikiriza okwogera ebigambo bino, era lwaki yayogedde ebigambo bino, era kyavudde ku ki ono okwerabira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanye struggle okulaba nga agituusa weeri. Ate ono najja n'awaanamu General Kaguta Museveni n'atakoma kuwaana General Kaguta Museveni n'anominating oba n'alonda ne mutoowe amanyikiddwa nga Sodo, Honorable Sodo akiikira abantu b'emawogula mu Parliament okuvaayo alondebwe, ono nga Mwandako Eddusu alondebwe kuba Deputy Speaker wa Parliament obw'eggwanga erya Uganda. Era ono n'atendeeza nnyo Mwami Museveni mu myaka 40 okwewaayo, n'atakoma ku ekyo kyokka okwewaayo, n'awaayo ne famire ye yonna n'agisaddaaka babeere mu bukulembeze bw'eggwanga okumala emyaka 40. Kakati nno ebigambo byogeddwa bituufu, naye kansooke nkulaga ekayimba kano katono nnyo. Bino bigambo byagala Mwami Kyagulanyi n'agamba nti one day everything will be fine. Everything will be one day. Everything is gonna be fine. Sing with me. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. I say everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will. Listen to this one. I say we shall overcome every situation. It seems impossible until this time better days will come and the sun will rise. No matter how tough
kale nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange atugoberera nze Eke Master Kabandula Bugambo Promax emabega w'omuzindaalo okutunulira ensonga nga bwe zigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda bepone bweri w'eggwanga erya Uganda nga bwe nkutegeezezza anti mwami Kyagulanyi waliwo amawulire agafuluminga gano galaga nti enteekateeka zonna almost zandibanga zimaze okubeera nga ziggwa ono okusinkana omukulembeze w'eggwanga erya America amanyikiddwa nga Donald Trump ku nsonga z'okubeera nga ono tannazikiza akyayagala obukulembeze munda mu ggwanga erya Uganda wadde nga wabaddewo okulayira kwa mwami Museveni ne wabeerawo okulayira kwa sipiika n'okulayira kw'abaka ba paaliyamenti kakati ono agamba nti ebyo tebimala amawanga mangi ge tulabye nga abakulembeze balayidde ne batula ne mu ntebe nga balowooza buli kimu kiwedde wabula akatayi tekasala ate ebintu ne bibakyukira kakati no mu mbeera y'emu omusajja ono golaba ku screen amanyikiddwa nga Minisita Jacob Oboth ono nga yalondeddwa kuba sipiika wa paaliyamenti w'eggwanga erya Uganda okubeera sipiika wa paaliyamenti ey'emirundi ogw'e12 kakati nno ono alina bingi ebizze nga birumira mu kaaliya ye ey'ebyobufuzi era ng'ono kigambibwa nti waberedde minisita wa defense munda mu ggwanga erya Uganda security ono mbwe abadde nga kifaananyi era ng'ono abadde akola mu nkola ya muddu awulira mukama we olwo n'abeera nga awangaala era ng'ono yeewala olugero luli nti agatatya mukama waago tegawangala nga kitegeezeddwa n'okwongera okubeera nga kiragibwa nti okuviira ddalayo mu mwaka gwa 2023 omukulu ono yatandika okubeera nga mbu ono akozesebwa nga ekifaananyi era kigambibwa ono newe yabeerera minisita ow'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Uganda amagye g'eggwanga erya Uganda mbu gaakwatibwanga ne gatwalibwa mu mawanga ag'ebweru w'eggwanga ne gatandika okubeera nga galwana abamu ne bafiirayo abalala ne batafa abalala ne balaajana nga tebasasuddwa naye mbu ng'omukulu ono teyayagalanga kubeera nga oba oliawo ebigambo abitegeera era omulundi ogumu yatwalibwako ne ku fulu ya paaliyamenti ono annyonnyole amagye g'eggwanga erya Uganda omulundi ogumu bwe gaakwatibwa ne gatwalibwa munda mu ggwanga erimu ery'okumuliraano ne gatandika okubeera nga gakekeza ennyago ono yaleetebwa mu paaliyamenti n'abuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo ekyali kituuseewo ekyali kigenda maaso ani yali akkiriza amagye g'eggwanga erya Uganda okwesolosa mawanga ago nga tewaliwo lukusa olwa paaliyamenti ey'eggwanga erya Uganda bino mwabiwulirako UPDF yagenda munda mu ggwanga erya Congo nga mwami Museveni yalagidde nga tewaliwo kiragiro kyonna kiti official kyali kivudde mu paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda so nga mu constitution y'eggwanga erya Uganda ekirambika bulungi nnyo amagye g'eggwanga erya Uganda bwe ganabanga gafuluma ebweru okugenda okukola operations zonna oba emirimu gyonna ekiwandiiko ekisembayo ekitongole kirivanga mu paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda okubeera nga bakkiriza abaana ba Uganda okugenda okulwanira ku foreign land kakati noono yavaayo mu paaliyamenti bye yannyonnyola njagala obyewulirireko gwe kennyini okakase nti omusajja ono aleeteddwa ku bwa sipiika naye abamulinamu essuubi ery'amaanyi ennyo mugende mu maaso naye nga na bino mumaze okubeera nga mbiwulira nga mbitegedde mu mwaka gwa 2023 eky'amakumabaati g'Ekaramoja agabbibwa bwe kyabotolwa Oboth erinnya lye lyalabikira ku lukalala lw'abakulu abaageezibika era n'ayitibwa ne ku kitebe ky'abambega ba poliisi okubaako byannyonnyola ensonga nga bwe zaatambula okukalala lw'abalyake mu ngeri y'amatangali wabula nekireka ettoomi ku linnya lye lyali akuumidde mu minisitule gy'abadde akulembera waliwo abalowooza nti abaddeyo nga kifaananyi wabula nga bingi ku bisalibwawo mu magye emyaka Museveni we yayingirira ensiko alwane okuwamba ensi yaffe kanabo gy'emyaka gyennyini era gye bakoledde ki gye beetabidde mu byobufuzi okulwanira ensi yaabwe okugijja mu mikono gya Museveni yagiwamba yabatadde makomera nga etasiwanga bwekimu nti Museveni tasiwanga lwakubamuyeekera tatulugulizibwangako tateebwakabako mu safe house tata kyonna kyali kimukoleddwako naye akyakola abaana b'eggwanga Uganda status report and then you kyekisinga okunuma singa bibadde bikolebwa omuntu afaanana nga bulawa Bobi Wine waligambye nti akyalimu embavu naye onaakulukuse bw'ati onaakulukuse bw'ati igwe afaanana bw'oti ng'oli mukolagana ne Bobi Wine ne mutabani wo asinga Bobi Wine emyaka 10 egy'omukulu naye ali mutawulo oguna Bobi Wine olw'enneeyisa y'abaddeyo Anita Among temusobola bitegeera nti abadde agiddukanyanga maka ge alina omulimu gw'okulongoosa ekifaananyi kyayo kubanga buli omu kati agirabira ddala nga kitebe kya buli bwanguzi era eriwo okukola buli kimu essiga erikulembera kye liba lisiimye
ababisomera mu Bbaasa balabudde dda bannayuganda obutakuba jjejjerebu kubanga ono azze naye tagenda kwawukanako n'ababaddewo mu nkola olw'ensonga nti n'engeri gye yalondeddwamu kabonero ka nkukunala nti ye yazuuliddwamu obuwulize bwennyini abakulu bwe beetaaga nanti bulijjo muddu awulira yatabaaza engabo ya mukama we. Yes, mu mbeera yemu kakati nno ebyagenze maaso mu kulonda sipiika owa paaliyamenti ow'omulundi ogw'e12 byataddewo essuula empya mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti abali kudda oluvuganya gavumenti bano babadde bataddewo omuntu omu mulambirira amanyikiddwa nga Honorable Paulo Mwiru era ng'ono akiikirira abantu b'ejjinja sayidi eyo mu Eastern. Kati wuliriza bino byabaddewo nga sipiika eyawangudde yakukumbye obulu 441 n'afundikira ng'ono eyawangudde obwa sipiika mu paaliyamenti ey'eggwanga erya Uganda. Wabula ekyokubeera ng'ono yakuŋŋaanyiza obulu 400 n'okusoba eyo si nsonga, wabula abakubi ba ttooki abalingiza ensonga kino bakitapuse bulala nti ku mulundi guno National Unity Platform yasalawo neegamba tusimbyewo sipiika oba omuntu agenda okuvuganya ku bwa sipiika. Jjukira nti NUP ku mulundi guno ababaka be yafuna mu kulwana ennyo mu bugubi ennyo mu kunyigirizibwa ennyo mu kubbibwa ennyo yasobola okubeera ng'ekuŋŋanya ababaka abakwata 49 mu paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda ey'emirundi ogw'12. Wabula nga eno ampuliriza wadde ababaka abazze ku luno tebasobodde okubeera nga benkanankana n'ababaka ababaddeyo ku mulundi guli olw'ebyo ebizze nga bibeerawo mu kalulu bye mwalaba eby'okuba abantu n'okubabbako obuwanguzi bwabwe n'amaanyi basobola kuŋŋanyayo 49. Kakati nno kino Paulo Mwiru okufuna obululu 6 kyaleesewo essula nti ababaka ba paaliyamenti bonna ba NUP abali mu paaliyamenti ku luno balaze nti bassa kimu era nga n'abalala bali ku opposition babeegasseeko mu mbeera bweti ey'okulwana okulaba nti ngaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti tulina kubeera nga tukolera wamu. Jjukira nti ab'ebibiina ebivuganya gavumenti mu paaliyamenti ababaka batono nnyo ku abo ababaka abali mu paaliyamenti abakkiririza mu NRM. Saagala weerabire ababaka bonna abakkiririza mu NRM abali mu paaliyamenti ensonga abamu mwaziraba ne bwe bagenda ekyankwanzi bano baaweebwa obukadde 10,000 bwa bwereere wabula nga bano obukadde 10,000 tebabukoleredde nga Mwami Museveni yabubawa buwi n'abagamba nti mbubawadde saagala kulaba ku nguzi mu paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda mugende mwekubeko enfuufu. Omuntu ajje mu paaliyamenti nga kyazze okuweereza ategedde nti oledde musasule. Kakati nno bino byonna wadde byaliyo ekyankwanzi ne babawa obukadde 10,000 bikubye ttooki ne biraga nti ne mu kulonda sipiika babadde balina kulonda oyo Mwami Museveni ge yawandako eddusu wadde oba asobola oba tasobola bano baali adda ssente ze. Kati abaka bali kudda oluvuganya okwekwata ekitole abantu 6 balambirira ne balonda Honorable Paulo Mwiru. Kino kye kitegeeza njagala okuwa credit ey'amaanyi enzito eri ekibiina kya National Unity Platform NUP kibangawo kibakoze leero kyebakoze bataddewo essuula empya n'okwongera okutegeeza bannayuganda nti oba oli awo bakyasobola okubeera obumu nsose nga nupu nga yo olw'ensonga NUP erina abaka bali 48 mu paalamenti ya Uganda. Bw'otunuulira eyakutte ekyokubiri ku bwa sipiika Paul Mwiru eyazze nga candidate yasimbiddwawo aba NUP n'opposition ne basically NUP yafunye obululu bwenkaaga. Tujjagamba mu njoga ennyangu nti obwa nupu yabumazeyo bwonna kye tuyita block of vote ye NUP yagifunye najjagattako obw'ebibiina ebirala oba oli awo n'aba independent setuyinza kumanya n'abanga weza obululu enkaaga obala kuba PFF ebadde ne candidate tusuubira nti naye bwafunye obusinga bwa National Unity Platform. PFF eri candidate kuba deputy mukyala ono bahonale basinansi Nyakato ono Wehoyi Masito omukyala
afunye obululu 45 kakitegeeza akamu ababiri kitegeeza abanuupu 48 lwa bamuwadde bonna ababaye tebamuwadde aba PFF oba nga kuba nuupu kuliko abeesaliseeko kati afunye obululu 45 nuupu 48 mu parliament eno kitegeeza ku 48 ojjako basatu naye tujaga nti PFF temuwadde ababiri beeyinayo ye teyeeronze nti yeeronze n'omulala mulonzo wa PFF boolyawo nti mulimu abamu abavuddeyo buno obusatu ne kuwuli bwe bwabaddewo kya sipiika era abantu bali mu kubuuza ani oyo akola ekintu ekyo tetuyinza kumutegeera era nga wadde bino byonna byabaddewo mujjukira omusajja amanyikiddwa nga Honorable Yusufu Nsibambi eyali akiikirira abantu b'e Mawokota eyo Maserengeta kakati Honorable ono yalinga mu parliament ku kaadi ya FDC wabula kuluna abantu batamuza mu parliament bonga balina ensonga zaabwe lwaki baamu makalulu ono yeekola ebitajja ku pate era n'afundikira nga wemuse nga n'oludda oluvuganya gavumenti aluvuddemu era ng'ayogedde n'ebyama by'atayina kwogera ono bwe yavaayo n'ategeeza ensi mbw abadde ajjanga asisinkana General Kaguta Museveni emirundi egitamanyikiddwa muwendo wabula ono kino abadde nga akikola ng'ali mu kibiina kya FDC era ono yasendebwa eyaliko sipiika wa parliament y'eggwanga erya Uganda era nga kakati yakunkumuddwa omukono mu kibya amanyikiddwa nga Nalongo Anita Amongo ono n'amuyingiza mu NRM ono kirabika bingi bye yamusuubiza okubeera nga yegasse ku NRM era ono okwegatta ku NRM yatwalibwangayo sipiika ewa pulezidenti emirundi n'emirundi kakati nno ono abadde nga y'omu kubatendereza n'okusinza sipiika wa parliament jjukira nti bano bombi bali mu FDC kakati nno bukya sipiika akunkumula mukono mu kibya ebizibu bimutuukako Honorable Yusufu Nsibambi taddanga ku TV yonna munda mu ggwanga erya Uganda taddangako ku TV yonna kwogera ku nsonga zikwata ku sipiika ono tagendangako yadde ku radio n'abako ensonga yonna gy'awa oba gy'annyonnyola ku bigenda maaso kwabadde mukama we sipiika wa parliament y'eggwanga erya Uganda kino nno kyongera okukutegeeza nti abantu balamu kye bayita amagoma gavugira oyo aliwo era abakuba engalo ng'oliwo bw'oti essaawa zino bw'obakuba enkoona be bamu bennyini abakuba ez'omuntu omulala nga kino kyongera okukakasa nti abantu bano wadde nga Honorable Yusufu Nsibambi yalaga nnyo nga bwali owa NRM era nga bwagenda okulwanira abasibe emisana n'ekiro abayikudde oluvuganya gavumenti abaasibibwa oba abaakwatibwa bali mu makomera na guno gwaka ono bukyanga ayambala ssaati ya kyenvu taddanga mukubeera ng'abinyegako yadde okubisiinyaako okubeera ng'abitembeeta nga bwe yabyogera nga yakabeera nga asala eddiiro ono n'alayira nti agenda kukulemberamu abaka bonna abaagwa ewa mwami Museveni ng'ensonga enkulu yakuyimbuza basibe nakutegeeza nti abasibe essaawa zino bakakibwa okukola statement empya batwalibwe mu kooti maasho wabula ng'eyavaayo okulaga nti agenze balwanirira ampuliriza be bannabyabufuzi bano betambula nabo munda mu ggwanga erya Uganda kakati musajja waffe Yusufu Nsibambi akubye amatama n'ayogerera NUP n'ateeka amaanyi mu sovereignty bill kakati ayinza okuviiramu awo kubanga bw'ate munnange eyamuyingiza oba eyamusendasenda ali mu bizibu ebitagambika ne Yusufu Nsibambi essaawa zino atuula matiiritiri akafo kayinza oddugenda amaaso maga oba omutima gunnumira omuntu omu eyali yeefudde looya w'abasibe Yusufu Nsibambi munnamateeka Yusufu Nsibambi mu byonna ebigenda mu maaso ntumaga ku TV ez'enjawulo ku talk show ez'enjawulo radio talk show TV talk shows ndabe ku bwana Yusufu Nsibambi ng'awaana lisiisi ng'ayogera ku nsonga za Anita Amongo obudde buno naye mpaawo kanyego kavaayo omusajja eyali ataddemu amaanyi amayitirivu agenda ku buli TV ku buli radio agezaako kakasa ye nga bwazze okulwanira abasibe ba NUP tubuuza olwaleero Anita Amongo ali waka wiikisi 2 looya w'abasibe banaye Anita Amongo ng'omusuuliridde nga tonyega kagambo konna tutuleetera okulowooza nti munnange ne ku kasente
oba ka transport akakuteekebwamu okuva Empigi ogenda ku NRM Secretariat nako kali mu kunoonyezebwako kubanga Anita Amongo ye yakakuwa tukimanyi bulungi nnyo oli mugole Anita Amongo yabadde yakakwanjulayo mu NRM kakati munnaye naffe omutima gugamba kekiri nti aluddeyo kakabanga Anita Amongo ayisiddwa bwati kakati olwo omugole Yusufu Nsibambi kyekigenda mu maaso tutugamba nti n'aka uniform ketuyinza okuyita gown eyakakuweebwa amangu ago yazzeemu ebituli oba tumanyiwa weeri wange essaawa zino guwandibadde ku front line Yusufu Nsibambi totuusa kuviiramu awo Nsibambi onaafuna akafo ke baakusuubiza onaakafuna ng'ate yali akusenzesenze eyali bulookawo ali mu bizibu ebitagambika Nsibambi onaafuna akafo kweri oba Nsibambi naawe oyinza okunoonyerezebwako ku kasente akasooka okuwa nga transport money oba akasente akakugula okuyingiza NRM kubanga munnaye buli kasente kali mu kunoonyezebwako ensi eno bannaye ensi eno ekyuka naye otunulira NRM n'otunulira General Museveni. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Ebya sipiika Nnaalongo Anita Amongo bwe bitaggwa malojja ate njagala nkwongera obutereevu mu nsonga ze zimu okusinziira ku muganda wange ono. Nnaalongo Anita Amongo kigambibwa nti obubbi abadde yabujja ku national level n'abuteeka ku international level kati nno wuliriza. Era ngono kigambibwa rumors ezizenga ziyitiŋŋana mbono simanyi yaweebwa ebirabo eby'emmotoka era nga n'ekirabo kino ekyamweebwa eky'emmotoka abamu baali bagamba mbu kyamuweebwa omusajja amanyikiddwa nga Hamisi Kigundu. Kaakati nno bino byonna okusinza ku mawulire ate agaliwo galaga bya bulimba obwappa obw'enkukunala ate obuwedde emirimu. Kigambibwa nti omukyalo ono yali yakwatagana n'amakampani ag'enjawulo era nga gano gaakozesa okwongera okubeera nga abba ensimbi ey'omuwi w'omusolo n'okubeera nga amakampani gano agamu agaali gaagwa nga gaafuuka ga Nambalujega nga gaafuuka bankruptcy munda mu ggwanga erya Bungereza. Wuliriza, ono yatuuka n'okubeera ng'akwata ensimbi mbu ng'ate nga zijja munda mu ggwanga erya Uganda ng'asola munda mu ggwanga erya Bungereza okuteeka mu makampuni ago mbu agaali gaagwa ate nga ne mu Uganda ateeka ensimbi makampuni ago agaali gaagwa e Bungereza naggulawo mu mannya gaago ate munda mu ggwanga erya Uganda naggulawo amakampuni mu mannya g'amakampuni gali agaagwa ye mu Uganda nga janateekawo kampani ng'eri mu linnya lyeri eyagwa e Bungereza. Kakati e Uganda kampani eyo nebeera nga weeri kyokka nga n'eri eyagwa mu Bungereza naye agiteekamu ensimbi neddamu n'esituka. Kati wuliriza, bagamba nti emmotoka n'ebyobugagga bingi eby'enjawulo eby'omukyalo ono byabadde ayina mbu yabigulanga ng'akozesa kampani zino ezaali zaggwamu nga zaagwa nga tezinaadde n'ekikumi kyokka ng'ate ebyobugagga alaga nti kampani zino ate ze zibigula ne zibimusindikira. Wuliriza, okusinza ku mawulire ge tufuna galaga Nnaalongo Anita Amongo abadde mukenuzi wa Lulango wabula saagala weerabire nakutegeeza nti ono obukenuzi bwe oba obubbi bwe oba obulabbayo bwe buli bw'enguzi bw'abadde agenda mu maaso nabwo abukoledde emyaka 6 gy'amaze mu kifo kino kyalimu ng'oba sipiika ng'aweereza. Kaakati ate ampuliriza waliwo abaasookawo mu bifo bino ebitalina bya sipiika wabula ebifo ebirala eby'enkizo ku kifo ky'obwa sipiika nga bamazewo emyaka egikwata mu 40 era nga baasinya dda ku bubbi bwabwe naye nga bano teri yali abalumbyeko n'okubasalako nga sipiika Nnaalongo Anita Amongo bwe babadde bamukoze nakati bakyamukoze ng'alina mu nju ye olunaku olwaliro. Bino tubiwulire bikulu tuleme bireka mabega baganda bange. Basebo ne bannyabo abo be mulaba beba Albeite Brothers abava mu Albeite family esangibwa Ejjinja. Albeite Brothers bano babeera Bungereza
naye Bungereza bwe nanoonyereza bagendayo omwaka 1998 kati abo boolaba Aneta Among bakutte mu kiwato wakati gwolaba omu ku kono oba ku left ye Jaffa Sharifu Hassan Al-Beite gwolaba ku ddyo erinnya lye ye Abubeka Sharifu Hassan Al-Beite be bannannyini kampani eyitibwa Al-Beite Supplies Limited Jinja Municipality Jinja Central Jinja NA5111 Jinja nti awo weesangibwa era registered mu ggwanga lya Uganda. Bassebo ne bannyabo mbikutandikira kimu ku kimu. Abasajja abo boolaba Aneta Among bakutte mu kiwato be basajja abakukulidde emmaali yammwe. Aneta Among babadde akozesa amannya gaabwe n'akozesa ne kampuni eri e UK. Musajja mukulu ono gwenkugambye ali ku right ku kifaananyi ekyo ayitibwa Abubeka Sharifu Hassan Al-Beite gye yakolamu nga director omwaka 2018 n'aresigninga. Kati baafuna kampuni eyagwa mu UK ne batandika gikozesa nga ono money laundering kabisa ne sente nazinoonyerezaako nga kampuni eyogerwako mu Bungereza nti yeyatonera ono Rolls-Royce teina wantu wonna we yafiringa tax returns kubanga ebyo byonsobola binoonyerezaako teina wantu wonna nga kampani yadde okubaako essente yonna eyava ku akawunti yayo ng'erina kyegula. Al-Beite ey'Ebungereza naginoonyerezaako essente ezagula Rolls-Royce ezo zateekebwa ku akawunti emu mu ggwanga lya Uganda eri kampuni egifaanana eyitibwa Al-Beite Supplies Limited esangibwa Jinja Municipality. Muginoonyeeko bw'eba gy'eri kampuni ya Aneta Among gye yakweka mu basajja abo ababiri be mulaba gy'abadde akozesa okulondalinga ssente zammwe. Nkukakasa nga sikulimbye ekampuni eri n'abagikulira ssaawa eno bw'obanoonyerezaako baavulunkupe naye kampuni ebadde eraga nti yawangula kontrakiti ey'okubanga esapulaayinga emmotoka ezaalakizale mu Uganda. Kakati bwe nkuzaayo ate ebusoga mujjukira omukyala Rebecca ayitwala Kadaaga. Jjukira nti ono yaliko sipiika emyaka 10 mirambirira. Sekandi yaliko sipiika emyaka 10 mirambirira. Aneta Among abaddeko sipiika emyaka 6 mirambirira. Jacob Olanya tiyamalako na kisanja kye musajja wattu ye. Kakati waliwo amawulire agafuluma oba agafuluma gye buvuddeko gano nga galimu n'akatambi akaali katambula ka audio nga kalimu obaka obwogere oba amaloboozi amoogere nga amaloboozi gano galaga galiko omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaaga nga yayogera n'abantu abamu abaakyusibwa oba abaatenderezebwa okuba oba abakkirizibwa okuba okusinziira ku katambi kano. Bano nga bagambibwa mbu baali basawo ba kinnansi wabula mbu baali basinzira mu bitundu ebya Gureta Masaka. Kati wuliriza emboozi eno oba ekibooziboozi kino kyaliwo ne kitambuzibwa wabula okusinziira ku bujulizi obwali mu katambi kano bwayongera okulumika Rebecca alitwala Kadaaga nga bwe yali omu ku basaale abayagaliza mwami Museveni ne mukyala we ne muganda Genosale ne yaliko sipiika Aneta Among okubeera nga bano bafa wabula ng'enfa yaabwe yali ena kubeera nga eyita mu ddogo si masasi si bijambiya si butwa wabula nga akozesa eddogo bano battibwe. Wabula ate okusinziira ku biriwo essaawa zino okutunulira ennyo akatambi kano baayongera okukizuula nti bino byonna byali bifumbirire nga bwe mulaba ebyakolebwa ku Tamale Mirundi siniya eyagoba mu State House ng'obujulizi bwavaayo oba akatambi kaafuluma ng'ono yali avumavuma mwami Museveni ne mukyala we omugenzi kati Tamale Mirundi. Kakati nno mu nkola y'emu ey'okufumba obujulizi okusiiga enziro bwe batyo bakola ne Rebecca alitwala Kadaaga wabula okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti mwami Museveni ku luno bino yagaana okubigula ku luno amaloboozi gano obutambi buno yagaana okubukkiririzaamu era ng'ono alaga
nti kituufu amaloboozi agawulidde naye okusinziira ku byali bigenda maaso mu maloboozi ago n'akatambi ako bino byonna byali bifumbiri bya jjo ebiwedde emirimu. Kakati nno Rebecca alitwala Kadaga yalabiddwako ne Pololo ono nga y'omu ku bali ku lusegere ennyo olwa sipiika eyalondeddwa. Tetumanyi lwaki yabadde ku lusegere ennyo lwa sipiika ono ate nga ku Anitanet Amongo bano baali kabwanango era tiyasobola kubeera nga abeera ku lusegere yadde n'akamu n'akatono. Abaffe emboozi eno njagala nsooke ngikomyewo ogyewulirireko lwaki biri bwe biti. Kakati amawulire gabadde gagenda maaso n'okuba nti gatambula katuuke wano. Amawulire gabadde gagenda maaso n'okuba nti gatambula kabadde ampuliriza akatambi kabadde akatambi aka waliwo akatambi kabadde kagenda maaso n'okuba nti obaoliawo katambula nga tekannaba kwogerebwako naye ku mitimbagano katambula. Akatambi nga kamaloboozi General Museveni nti yakata si yata akatambi General Museveni wabula yagenda maaso n'okuba nti akabateeramu nga bali mu meeting. Ebimu ku byayisa eyali speaker Kadaga ebimu ku byamuyisa kwe kuba nti yalina akatambi ke nga yagala kamuteera. Bata General Museveni yata akatambi oba yazanya akatambi inga ne bannaddiini bawulira akatambi kano kigamba okuba nti yaliko speaker Rebecca alitwala Kadaga ng'ayogera n'omusawo w'ekinnansi bwe muyita Abaganda tebaba Baganda babayita ba kinnansi kubanga waliyo n'Abakongo nti mu katambi kano Kadaga awulirwa ng'ayogera n'omusawo Omuganda nga mugamba nti nobokuba kuyiwa musayi guyiwe kubanga n'ogwange baali baagala kuguyiwa nange kibaali banjagaliza. Mu katambi omusawo awulirwa ow'ekinnansi so Muganda omusawo ow'ekinnansi mu katambi awulirwa ng'amusaba ssente Kadaga nga bwagamba sirina ssente sirina bulungi ssente naawe nsaliraako ng'asaba amusalireko era omusawo Muganda si Muganda omusawo w'ekinnansi mu katambi awulirwa nga mugamba nti okimanyi nti General Museveni ayinza n'okwagala ofuuke pulezidenti w'eggwanga naye waliwo abakulemesa. Bwe tutunuulya General Museveni bwe tuti waliwo abakulemesa tebaagala ogere naye ye takulinaako buzibu mu katambi. Kaakati era amawulire okusinza ku nsonda ezeesigika bino mu butambi bibadde tebyennaba kufuluma mu nsonda okuva ku nsonda ezeesigika ez'enswera etugambye mu katambi ke kamu yadde nga zo zino audio zose zaaliikinze mwaziwulidde. Kakati nti mu katambi kano ke kamu mukyala Kadaga yali asaba omusawo w'ekinnansi ono pulizi nyamba obeeko bookolaki botta. Yali asaba omusawo w'ekinnansi abeeko batta baali basatu abanene basatu mu ggwanga lino nti mu katambi ng'omukulu asaba banzitire bw'oba osobola bambi olina ssente ate sirina bulungi ssente. Omukulu ng'asaba basatu battibwe abasatu abo nga banene nnyo mu ggwanga lino. Kakati amuleka tegeeza okusinza ku nswera y'okukisenge nti mu byali mu meeting eyo General Museveni akatambi akajjayo akamusomera teyakamusomera wabula n'akamuzannyira n'agenda maaso n'okuba nti yawali awulira ebyali bigenda maaso n'okuba nti oba oliawo bitambula. Ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo akatambi kabadde kakyatambula. State House tinaba kakomentingako naye okusinza ku mawulire ag'omunda gategeezezza nti General Museveni akatambi bayakafuna ate oba yakafuna kuva mu intelligence yakateekamu awo maama Kadaga ebisinga yabyewakana ebyali mu katambi wabula nakkiriza nti yali agenzeeko ku musawo w'ekinnansi muzayi musawo w'ekinnansi nali ngenzeeyo naye ebyo ebirala nedda mbeera nga bwetambula ngenda kwongera mpuliriza amalala waliwo akawunta ez'enjawulo ezibadde ziyitako ssente ezazuulibwa jjajjuze munda mu ggwanga erya Kenya nga zigenda mu palamenti oba nga zirina link n'abakungu okuva ku palamenti y'eggwanga. Hello, nze Lukwago Swali nkeretanyi big up abo bonna abakukuba bagende mu Noop School of Leadership. Secretary General
owekitiibwa Lubongoya abasomese politics. Ekizibu ekyo no kiri tulya, ekizibu kiri tulya ekyo. It all zeros to the low levels of civic competence. Actually, we are doing our level best to see to it that we raise them. Media literacy. Hey, nti omuntu waleeta obubaka abantu basobola okubutegeera, okubinterpretinga, okubwanalyzinga. Critical thinking and evaluation. Okay? Nzeru kwa goswa naye ku Honorable Betty Namboze tuli batuufu. Awo tuli batuufu. Namboze is a manipulator. Katufewe tumugwamu. Kubanga ekizibu kyekyo low levels of civic competence. Okusoma kutono tebasobola bitegeererawo. Mr. Kwaguswali Keretanyi webale nnyo for that wonderful submission you've made to the Kairingu. Okay? Bagala kola ensi affairs monarchy. Abanyabula tebasobola kola monarchy mu Uganda ne Congo. Ekyo kikafuwe, there is a backlash. Very young man. Achimugambi. Institution izizo na aziwambye. Omwana amugambye anti buli kimu kyagala. Kakati ya twesibyeko oli mu cabinet nobwa mpingo obwagazaaki. So Nkeretanyi webale nnyo, webalire ddala. Recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right, Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right, Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he's not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right, Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many. And by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? I take it that the nomination is not seconded, and therefore are you coming to second?
ebya Madamu Amongo tebinnaba kuggwa. Ebya Amongo tebinnaba kuggwa. Tutegedde nti abakulu bagenze maaso n'okweka nti munnange basazeeko, ba detectives bagenze Bukedeya okakkananga basazeeko rediyo ye. Rediyo bagisazeeko wakati mu kunoonyereza, basazeeko essomero lya Amongo n'eddwaliro baalisazeeko. Kale singa yakkiriza lumululi, kubanga obuzibu naye bwava nababuulirawo, basajja kumuyita mu meeting ne bamugamba nti twagala stepping down peacefully, ebisigadde tunaabiraba. Naye munnange bwe yavaayo clandestine mu ngeri ya kimpukumpuku n'atandika okubisa posters. Intelligence netegeeza ku General Yoweri Kaguta Museveni nti omukazi atabusajja nga independent ayagala kulagirako obwereere. Kaakati General Museveni ebyo abyagala, bw'oyagala omulaga nti oli wa Kibuli akulaga nti ate yabadde mu bya Kibuli emyaka gyonna. Ensiko yagiyingira najja n'awangula eggwanga. Kati obuzibu bwavaawo, bweba nga bigenzeemu kweragako tujja kulaba. Awo wava problem, awo tewali walala, kubanga n'okumuyita okumugamba nti stepping down baali bamuwa mukisa, baali basobola okukola bino nga tebamuyise, naye bamusaba mu mirembe stepping down. Ayagala okwolesa Ekibuli ebyaddako bye bino. Now amawulire agaliwo security operatives mu weekend gye tukubya amabega bya Amongo tebinnaggwa, bamuyiga east west. Basazeeko essomero, banoonya kisimanyi. Basazeeko eddwaliro Bukedeya. Tuli amaka ge baagalumba, tebaagalumba bagasalako. Amaka g'abazadde ne bagasalako, ne basalako amaka ga minywanyi gye. Kaakati mu weekend essomero balisazeeko ne basalako n'eddwaliro. Ayina ne rediyo gye yali yatandika eyo nga bagiyita Maama Bukedeya Fama, nayo bagisazeeko. Osaaga ba detectives Maama Bukedeya Fama. Era nti bwe batuuse ku rediyo eno, ba detectives ne batandika okubuuza abakozi abakola ku rediyo nti mutuwe lisiti y'abakozi wano, omusaala gwe mufuna byonna tubitegeere, bakuŋŋaanya bujulizi. Baagala bagenda omusimba mu kooti singa kinaaba bwekiri nga buli kimu bakirina. Abakozi babuuziddwa nti rediyo kankireke okay, naye kankyogere, kanfune bwe nkyogera. Waliwo rediyo eddukanyizibwa ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga ekya FUFA. Rediyo weeri wawo, weeri FUFA erina rediyo wano mu Kampala. Kati frequency yaayo kweyogerera sigenda gikubuulira. Ate ne rediyo ya Maama Bukedeya, Maama Bukedeya FM nayo kweyogerera eri frequency yemu eya rediyo ya FUFA, ate frequency yemu n'eyeri, naye nga kisobokera. Kati embeera bweto bweri, tutegedde nti search ebadde ekyagenda mu maaso. Amaka gasangibwa mu Aputiputi village, ekyalo bakiyita Aputiputi, eyo gye bagenze maaso n'okuba nti bagenzeeyo. Eggombolo bagiyita Kamuturu. Banoonya ki okuva e Nakasero ne bayingira Kigo, bawo kakati bagenze mu Aputiputi, bayingidde Kamuturu, bali ku AAA. Mbabuulidde obuzibu bwava. Olowooza baakomyawo ba detectives ne bagenda mu maka ga maama we gasangibwa Apopongo. Ekyalo bakiyita Koliiru ne batuukayo. Assistant we gwe bayita Zipola Akolo bamusanze ku kyalo bakiyita Oburu nga Ngoro. Sabu county bagiyita Koliiru. Ba detectives okuva ewa General Kaguta Yoweri Tibuhaburwa. Yena agenda okuggwa ng'ategedde awali obuyinza. Bw'aba tannategeera ajja kuba ategedde kyemmanyi. Abasajja bamusensedde.